nebaza okusooka nebaza nze taata Grace mwana wange ddala naye nebaza kusooka nebaza baliraanwa bange bye mbadde nabo Elwanyonyi n'Eŋŋandu n'Ekigombya mbeebaza nnyo olw'okuli obuzibu bwanguddeko ne mumbeerera abange okunbudaabuda. Bannaye nasiimye nnyo, nasiimye ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala era ekyo kye mwakoze bannaye temujjangaawo. Naye nasiimye bana byonna bye mwankoledde. Ekira neebaza Muzeeyi Ssempangi, mwebaza nti yeebale nnyo okumpa ekifo kwe twasobodde okubeera okuba omwana wange bwe yabadde n'agenda mu kitiibwa ekifaana bwe kityo. Nkwebaza nnyo Muzeeyi Ssempangi, weebale nnyo weebalire ddala. Neebaza abayimbi bonna ababaddewo ku mukolo ogw'okuwerekerako muyimbi munnaabwe. Nasiimye nnyo bannaaye, mwebale nnyo mwebalire ddala era awo temujjangawo n'olaba bwe mulabanga muwulidde mubeerenga bangu okunzirukirira. Naye mwankoze bulungi, okusiima kwange bannaaye sinza na kutenda naye mwankoze bulungi, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ababudde bule n'ebweya n'abasiime mwebale nnyo mwebalire ddala. Temujjangu okwo baganda bange. Nabiwulidde wabadde ssaawa nga kiro wabadde twagenda ne twebaka ekiro naye leediyo ne ntwerabira okugijjako. Kati bwe nazuukuse ekiro ne nsanga nga leediyo eri mu kuyimba oluyimba lwani lwa Grace. Bwe yabadde erumaliza bweti ne bagamba nti naye kitalo ekyabayimbi baffe oyo omuwala nno ayinza okuba nga afunye akisidenti. Ku mutima ne neekanga ne ŋŋamba omwana wange yaliba ng'akoze eki gafunye akisidenti, leediyo ebadde teggira bulungi. Nensituka nensooka ntuula nenziramu nekenenye nti oba ddala kitu. Kwekuvaamu n'agamba nti naye kansooke nteekeko abannamawulire amasimu gabeeko nekigoogerako. Ate ab'amasimu bwe badde bakuba nti lina ekitalo nnyo ekya akisidenti eyo. Buli akuba ng'agamba nti nga kitalo nnyo ekya akisidenti eyo, nti nga kitalo nnyo eky'omwana waffe oyo. Nga nkyalimu okubuusabuusa nga bumanyi nti si byakukola ki byakukkirizaawo. Akati olwamaze n'agamba nti kitalo nnyo Grace afunye akisidenti. Naye simanya ndi waliwo bali mu kumujjo ne bateekako n'abaddawo nga bali mu kumunyulula mu mazzi Awo ne nkakasa nti mwana wange akoze eki. Ne mpita maama nti maama w'abaana. Ne mugamba nti maama Grace agudde ku akisidenti. Bagambye tayinza okuba ng'akoze eki. Maama yasitukiddewo n'agamba nti kaŋŋende ndabeko ekiriyo. Yagenze era ng'apaala bw'atyo paka kakati bwe twabakubidde ne bagamba nti nno ku makya bwe bwakedde ne ku mawulire ku CBS ne bamulanga nti Grace afudde. Awo ne tukakasa nti abantu ne balyoka bakuŋŋaana abo beneebaza ennyennyenya ab'ekitundu ne tubeera mu kitalo ekyo mpaka okutuusa lwe yakoze eki. Ekyokuziikibwa nze nga kitaawe nalabye nga abantu be nasiibye nabo nensula nabo ne bamunabonerako
bano siganye ekyabaganda bange ng'ate bo ng'abayimbi twadde twamaze okukkanya nti tasiikibwe eno gye tuli kati nga siyinza kuddamu ate kukuŋŋaanya abantu bonna nga bwe babaddeyo okubaddamu okubakuŋŋaanya ate bakomewo basinze bategedde nti okuziika kweri nga sijja kusoboka okubakuŋŋaanya ate kijja kulabika bubi okukeera bagende eri gye bawudde nti bawajja okuziikibwa ate bagenda okuwulira nti ate nalese enkyukakyuka mbu ate mutwalawa kati nga nze taata waabwe mwana wange nibe naamutwala eri era sijja kumulaba nibe naabeera eno nibe naalimuziise mulimbo era yalibedde sijja kutaataganya mikolo gya mwana wange gigende mu maaso naye ebyaze sikyalina kyakukola ngansi era nsaba baganda bange bansonyiwe mu ekyo bwe kiraba waliwo gwe kyakoseza bakinsonyiwemu sikyalina kyakukola okukyusakyusa kubanga babadde bazze bagamba mbu tukyuse sinanyi mbu tumutwalireraka kyenalabye nga kizibu gyendi oba eri ewaabwe eribo kyangu nenze erinzi si kyangu kijja kunjawukanya n'abantu beeno ababaddewo kijja kunkola bubi nnyo okulaba nga abantu bange abambeereddewo nga bavuddewo tekijja kuleeta nkaayana kubanga nze taata w'omwana wange nze nga taata w'omwana omulundi ogwasembayo okujja oba yali azze nga aveeyo mu luzinga era okuyimba yajja lwaggulo bwe yajja mangu n'agamba nzize naye nkolaki nzira era tiyamala naddakiika n'akwata ssente buli omu namweza nze yampeereza emitwalo 2 maama namweza 3 buli mwana fena n'atuweereza ku ssente nasikula n'akolaki nagenda era nze wenakoma ebyo ebigambo zinakoma okukolaki ebyange byasemba ngambe nti ebyo ebigambo byange byakomera kunsiibula nti ngenze kukola siddangamu okumula okumubeererawo ntya okumubeerera mbadde mubeererawo era naye nga mbeererawo nja kumumisinga nnyo omwana wange abadde ankola obulungi bungi era ndese bubi nnyo naye kamusabire omwana wange naye nga mbadde mwagala abadde ankola obulungi bungi nga ndabirira era abadde bina bingi nnyo byabadde ategese okunkolera naye kansabe Mukama naye nga bingi bye mbadde musuubiramu ati gyali ate ne Katonda abadde atuuse ekiseera wabadde atuuse kubanga abadde mpulira nti abadde atuuse ku ddaala ery'okuba omukulu w'abayimbi ate nga abadde muto kale ekyo kibadde kinsanyusira okulaba nti abadde atuuse ku ddaala eryo ate naaba nti wagendedde ekyo kirina kuwaziza nnyo kinkubye wala abaana bange ngambe nti bonna kumpi talenti yaabwe yakuyimba nekyo kikwasa Mukama Mesaki abadde akolera nani ne Grace mutabani w'omugenzi naye era abadde atera okuyimba naye era abadde ajja kuba muyimbi kwegamba ekyo Mukama yanakikola okunzirizaawo omwana ng'oyo naye nga Katonda yanakikola yanaategeka nga bwana abalala byo mbikwasa Katonda by'okubaawo kwange kati abazzukulu anti nga bw'omanyi
maama waabwe abadde abaagala nnyo era nga buli lwajja ng'abawa ku ssente kale nga bamwenyumirizaamu nnyo era bafunye okunyolwa kw'amaanyi era abalesi bubi